kusanze wano alanitonics munnange bwe kiri nazze kuwagira nze kwagira kuyimba nazze kuwagira Alani mukwano gwange abadde mukwano gwange ndowooza emyaka gigenda kati nga mu 15 oba n'okusukkamu 15 by the way. So tukuze ffenna era mbaddeko ku tiimu eyambayambako kino nakiri yatulabe nga concert ebeera success. So leero najjidde mu ngatto za kuwagira. Wasasudde? Nasasudde bulungi nnyo. Mmeeza weri awo tulina pulezidenti waffe wa federation, so kati tugula emmeeza nga 3 nezibeeraawo. Ne mugenda ne mutuula ne mwewagira. Omanyi gye bwavaako omuyimbi Lydia Jasmine yavaayo n'akomplaininga abayimbi mujjuze ekifo naye nga mutuufu temusasudde ne muleeta ne bano kambayite mbu bakigato bammwe baani abo naye nga temusasudde. Ebyo mulembe gwabikyusizza guno omupya gwe tulimu ogwa Idrisa Musuuza. Kati ebintu bye tukola byakwegatta kwewagira. So tuli wamu era buli muyimbi gw'olabaawo taliwo muba yazze yasabye ka complimentary buli gw'olabaawo yazze ng'ali ku budget. Yes. Naye tolabika mu bivulu totera kubeera mu bivulu by'abayimbi. Agogo ge mazima sitera kutambula mbeerayo nempagira ku internet nempostinga nempushinga nyambako okupushinga naye gye batampise tekiba kirungi genda. So era ebivulu byonsangako baba bampise basiri kyetwala ate nange ng'omuyimbi era nina abayimbi abanyumira. So muyimbi banyumira bw'abanga alina kyategese nange nga ngenda nga ntuula nga bayimbi ki tosegereko ekifaananyi ky'abayimbi abonyumirwa music. Abayimbi bangi nnyo abayimbi obulungi kyenyinza okugamba sijja kumenya mannya naye nga nange nina abanyimbira obulungi. Baani abo boolaba nga banekibulamu lwaki ole tewali tontwalayo eyo togenda kutankuula ntalo ze tutaawangule naye nga nga bwe nkugambye tukitwale nti nange nina abayimbi abanyimbira obulungi newabaawo n'abatanyimbirangako wadde naye nga baluddewo naye nga ate nabo balina kyebongera ku industry so buli omu tumuwe respect ye gyali kuba buli omu alina abawagizi. Nze bw'aba tanyumira ate abaako omulala gwanyumira watugamba mbu waliwo omu nga yebambye wagamba adde ali mu ba big 3 naye ebintu bye tebimukolera. Obaani oyo ekyo bampayiriza of course nga bwe nkugambye oyinza okusangako omu babiri oba n'obutabaako naye nga sibalinaako buzibu kubanga bakama baffe be batuyigiriza endongo tukulidde ku ndongo yaabwe. So I respect them kyenyinza okugamba I respect them ng'abantu abatandika industry. Kyekyo. Wamma put the record straight. Gwe ne Irene Ntale wamma kiki ennyo ekyabaawo oba ekiriwo oba nga mbe kyabaawo kyonna. Irene Ntale tewali kyabaawo ate lwaki abantu balowooza nti waliwo obuzibu? Omanyi bwe tuba tukula oluusi tubeera bato ne bwe mugenda mukula buvunaanyizibwa buli omu naafuna obwenjawulo. So me and Irene tubadde ba mikwano ebbanga ddene era tukyali ba mikwano baya n'ennaku ezo twali ffenna yalinawo wayali ya performinga nengenda nkugambye ennaku zino mpitamu nempagira netunyumya ya friends just lwakuba nti obuvunaanyizibwa bwanjawulo ndowooza kati ndwawo okumulaba nga mukwano gwange nga bwe twali tweraba edda because abasinga mukimanyi kati nti ndi musajja mufumbo n'omukyala nina famire. Embaga nga tetwagiraba ate embaga mwali mwagala yaku TV wamala embaga byonna nabikola eddi mu mwaka ki byonna nabikola tukuze guwasemba ddi okunda nakulabako ku bato nasemba okulaba ku bato y'abashiba yes bato era naliwaawo naye tetwayogera sekyo nakakuwa ndeka mwe munvumya abantu naye nga amazima gali nti famire gye eri eteredde Irene Ntale tukyali ba mikwano. Abamu babireeta mugwe naye mwali mwekwasaganya bannange balimba nze sisobola kwasaganya muntu gwenko bosi wange oli bosi wange ndi muwandiisi wa nyimba so nze ni mukozi we kati bw'okwasaganya bosi oba ogenda kukolera bwereere
ebiseera ebisinga abalala munnange nno babikola kyogamba omuyimbi talina kweyagala na muyimbi munne oba muwandiisi talina kwagala muyimbi bwe kiba nga kizze natural kiryoke naye ate waliwo oluusi wolaba abantu nga be baagala kibeere so nze mbireka ne byekola byokka kati bwe kiba singa kyekola kyandisobose naye tekyasoboka so ne tusigala ku mulimu kuba the end of the day omulimu guno guwanya ekitiibwa omukyala ali atyo omukyala mulungi nnyo yali atemagana kikyakira ku banne bannange omukyala mulungi buli kimu kyenyinza okugamba ekisookera ddala nabagamba omukyala waba akuwa emirembe oba otuuse gyogenda omukyala wakuzaalira omwana omulungi oba otuuse gyogenda omukyala aba akulabirira oba otuuse gyogenda omukyala waba ayinako 70% ku byoyagala nomusuula kuba 3 muba musobola okugattawo so owanga ayinako ndowooza nga 95 naye olugama mutukweka nnyo bannange netutamumanya namumanya kiki omutukweka anti omukyala wange si wa Uganda yonna omukyala wange oba omukyala bawuwo taba wansi yonna so okwewala ebizibu mu famire yaffe kiba kirungi ye n'abeere waka n'akola ebibye naye kuba nayina obulamu obuwenzi obulamu bwe nalonda bwa bidongo ate yayinza okuba nga tabyagala bibeeramu kati bwombuteeka ennyo mu mataala omumalako emirembe ne batandika omumalako emirembe asaaga abantu bayingire bavumeze nga bwe baagala bakole byonna bye baagala naye famire yange esigaze emirembe emabegako abantu bakuvuma bakutrolinga nnyo kyekyasinga okuluma kwe bakuvuma kuba nawe okyogeddeko basically tewali binnuma lwansonga eno industry nagiyingira nga ndi determined actually emyaka gyengimazeemu ndowooza ngenze mu myaka kati ngenda mu myaka nga because 2011 tuli myaka emeka setugenda mu 15 olowooza naye kati myaka 15 olowooza waliwo kye basobola okwogera n'enseetuka tewali kyensobola kuvaako era ebimu mbiraba screenshots ne bujja ne buntuukako anti kati munaye ogenda n'otunuulira oluusi omuntu wakuvuma n'omutunuulira nga bwafaanana so nze nsooka before I react nsooka neteeka ku minzaani eŋŋamba ono kyayogedde kituufu oba si kituufu mutima gwange nemanya si kituufu abantu abasinga bolaba nga bayomba n'abantu kwe kuba nti tamanyi kikyali naye kati nze mmanyi kyendi ne bwonvuma munagwa ne bwonvuma musima kati ogenda okeera ku makyo gambe resigi nekyatamanyi kuyimba ensi eyinza n'okuvuma so basically omuntu agaanagwa nga buli mwaka mpandiika ennyimba nga 3 nezikuba ne babeereyo nga bazirirako amazina ne bazaalirako n'obwana ne bukula tebindya I'm still moving forward and standing strong. Lastly oli muwandiisi ate oli muyimbi trend esaawa eno oyinza otya okuanalyzinga otya music fraternity naddala mu bayimbi abayimba ensangi zino saako ne ba-writers wamu ki ekikyuseemu kyekibulamu kyekyetaaga otereeza sisobola kusalirawo industry yonna kubanga nze kyenjagala nga bwe nkugambye omulala ayinza okuba nga takyagala ekinnyumira omulala ayinza okuba tekimunyumira ate nga ye alina ebirala bimunyumira so nga bwe nagambye nti buli muyimbize muwe ekitiibwa kuba buli omu alina bafaani waliwo bafaani abaagala ebyonoonese waliwo ne bafaani abaagala ebiwooma so bonna buli omu muleka n'anyumirwa nga bw'ayagala kaze so akugamba muno music ayonoonese kubanga at the end of the day bw'ogenda okitunulira music omukadde oba mukiraba nti agenda akomawo mu system mpola mpola kati twatezemu ne tuwuliriza ku bapapa Mesaki bahaluna because that was real music bazemu ne tuwuliriza ku basajja abo nga ba Fred Maiso basebata so at the end of the day byonna bigenda kubeerawo era tumaliza tuzeeyo ku kituufu kati kiri gy'oli gwe ng'omuyimbi okumanya oba oyagala obeerewo enkya oba oyagala oyimbe leero omwezi ogujja tube nga tukwerabidde gwe ne ba foot soldiers obalekera kaki abakuvuma abo ba foot soldiers banvuma tebalina kye baŋŋamba kubanga si be bafuga eggwanga lino eggwanga likulembera mu maanyi singa yakeera ku makya n'agamba nti nno
nti nansongamu omudumu nyinza okwekangamu naye neggwanga lyaffenna ate buli muntu waddembe okwogera omanye olaba bakomerera Yesu ate alina musango naye atenza omuntu obuntu so boogere ffe tugenda mu maaso. Amina. Sikuzaako mukono.